honorable abasazeewo okujja wano. That is a big shine that shows that honorable. Kitegeeza musajja. It means that he's a man. Akuuma dignity ye. He's keeping his dignity. Ye musajja atalina bweraliikirivu mu nsonga He's a zino. man who doesn't have any worries at all. Yimirira ku bigere ng'omwaniriza. Rise up on your feet as we welcome Oyo ye honorable. honorable waffe owa Kampala. That is our honorable Kampala. Yimirira ku bigere ebyo ng'omwaniriza. Somebody rise up on your heads, legs. Musseemu ekitiibwa. Let's honor. Ye honorable waffe owa Kampala. That is our honorable. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap your hands for the honorable as he comes in. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap your hands as he comes in. Ow'ekitiibwa honorable Nsereko ng'atuuka. Honorable is coming in. Wuuyo ajja ng'abuuza ku bantu be. He's going on greeting his people. Wuuyo ajja ng'abuuza ku bantu The be. honorable is greeting his people. Wuuyo ajja ng'abuuza ku bantu be. He's coming while greeting his people. Kubira ddala engalo ez'amaanyi. You clap your hands. Kubira ddala engalo Continue ez'amaanyi. clapping your hands. Kubira ddala engalo ez'amaanyi. Somebody clap your hands once again. Kubira ddala engalo Continue ez'amaanyi. clapping your hands. Kubira ddala engalo Clap ez'amaanyi. your hands, somebody. Kubira ddala engalo ez'amaanyi. Continue clapping your hands to honorable. Mukubire ddala engalo ez'amaanyi. Clap your mighty hands to the honorable. Walolololo. Whoa! Kiki olifa tebwerabidde. What will you never forget in life? Ng'abuuza ku bantu, akyabuuza ku bantu be. He's still greeting his people. Ye honorable w'e Kampala. That is the honorable of Kampala. Mpaka. Uh-huh. Abeewo Nsereko abeewo. Abeewo Nsereko abeewo. Wamagwe abeewo aja abeewo. Wamagwe abawagira Nsereko omuliwa. Abeewo Nsereko abeewo. Abeewo Nsereko abeewo. Abawagira Nsereko omuliwa. Wamma abeewo aja abeewo. Kampala waffe abeewo. Abawagira Nsereko tuliwa. Abeewo aja abeewo. Kugambye n'abaserefi. Wamma abawagira Nsereko omuliwa. Abaagala Nsereko tuliwa. Thank you, Jesus. Ohira Yesu engalo ez'amaanyi. You're most welcome. Okay. Sebo. Ono ye muganda wo gwegomba okuba muganda wo. This is the brother you admire to be Kati your nawe brother. otulako wali. You also sit there. Okay, kale. Muwulirize. Listen. Ekisookera ddala, First of all, nsooka okwebaza Honorable Nsereko. I have to thank the Honorable Nsereko. Bukyanga tutandika ekkanisa eno, Since we began this church, weewaawo tuzze tukyaza abagwenye, abakulu ab'amaanyi, we've been inviting honorable people, naye ye Honorable asookedde ddala okulinnya but mu he's the kyakye. first person to step in this Mukubire engalo church. ez'amaanyi. Somebody clap your hands to Tuddemu akayimba kaffe abeewo. give us our song. Abalala babeera n'amalala naye musajja agamba ye talina malala. Omulala yandiga nti tebamala gampita. Abeewo Nsereko abeewo. Abeewo aja abeewo. Obeewo Nsereko obeewo. Abeewo Nsereko abeewo. Abeewo aja abeewo. Abawagira Nsereko omuliwa.
bululu. Abeho ate abeho. Abeewo ate abeewo. Abeho ate abeho. You are welcome. You are welcome to Revival Church. 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 kubira Yesu engalo ez'amaanyi kakkanako. We might hand clap to Jesus. Ssebo ow'ekitiibwa Honorable, nali ndi awo as I was still there, owulirize nga nnyanjula ensonga zino. listen as I introduce these Okay, issues. family eyo mu welcoming, please give them respect. Okay, mubawe respect, mubafunire we batuulako. Get them a place to sit. Church tubeere ne discipline. Mukama bawe omukisa abantu bange, May God bless you. bafunire obutebe awo batuleko. Get them a place to sit. Omukyalo omukulu ono. Tufune akatebe. Asha leeta yakatebe. Okay. People, Mukama mulungi. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Bamekanga owa musumba w'ekitiibwa. How many of you that you respect your pastor, you honor your pastor? Kati singa nkuwulira ekigambo kyonna So if at all I hear any word ekikuvaamu ng'ogezaako okwataakinga omuntu yenna, that comes out of you trying to attack any person, ndi mukambwe, I'm very tough. ngenda kusaba emizimu gyonna gye ngoba mu bantu gigende mu ggulu. I'm going to pray every demon that comes out of every person to Okay. come into you. Kubira Yesu engalo zammwe. Okay, twefuge. Church, Let's twefuge. try to control ourselves. Okay, tuwulirize. Let's listen. Omanyi bagamba tosalanga gwa kawala They always say that don't judge the nga girl towulidde side gwa kalenzi. before you hear for the boy side. Ate honorable ekimulese wano And what has brought the honorable here? tazze mu ngeri ya kwewozaako. He is not No. in the way of talking good about Azze himself. wano mu biti He has bibiri. come here because of two issues: Okwogerako eri abantu to b'akulembera speak to the people he's leading n'okutangaaza ensonga z'omwana ono. and to let us know about these issues. Ekirala, Another thing, bwe bukeera ng'omwana ono muganda wa Muhammad Nsereko, if it is true that this is a brother to tekirina we honorable, kiswaliza honorable. he doesn't ashame him anymore. Mukama mulungi. God is good. Kyekiringa omwana wange Jengo Andrew yagamba It's like my son nti Jim Andrew bakebera said omwana gwe bagamba nti wa Pastor Iga, that if they do the DNA to the nga other ddala boy, mwana wa they say Pastor Iga, that is or Pastor Iga's nja kuba child. nsanyuse kubanga nja kuba nfunye I'll be happy because muganda I wange. would have got my brother. Kati ekintu kino temukitwalira ku level So let's not take this thing to the nti level eba eswaza honorable. that to ashame honorable, Kubanga honorable entambula za taata we because the movements of his father, he didn't know about it. naye naye But for him, agamba ye aliredde he says that he's ready. ogenda mu dyeni ekyemanyira kye kimulese n'okwogera ku nsonga ezo I know that- n'okubabuuzaako ng'abantu bakulembera. To greet you as your Tuteekeko leader. akazindaalo Let's twanize honorable. Let's, Engalo ez'amaanyi muwe ekitiibwa yimirira ku bigere ebyo. honor him and raise Muwe up on your ekitiibwa feet. yimirira ku bigere ebyo. Raise up on your feet. Muwe ekitiibwa muwe Honor him as you raise up on your feet. ssebo akaseera kako honorable. This is your time, honorable. nti nali manyi mukama bakolera ebinene Katono baba banene. naye azimanyi. nali manyi mukama bakolera ebikulu Neta Mukama kebera mitima mundagana go. era nga manyi oba akolera bano abavuga ennyonyi Mama neta Yesu gwe wasenza bulungi. mwebale nnyo
Gamba akuliraanye nti Mukama mulungi. Tell your neighbor that God is good. Gamba akuliraanye nti Mukama wa buyinza. Tell your neighbor that God is mighty. Mukakaze nti Mukama wa kisa ekiseera kyonna. Assure him that his grace has all the time. Ate ye Mukama atalyaza amaanyi oyo abaamusaba. And he doesn't say to those who trust him. Sebo Pastor Iga Pastor Iga, wamu ne banywanyi bange together with my friends, abawulize eri those Mukama listeners, be yasiima okubeera wano olwaleero that those God has decided to n'abalungi come here, emyoyo and then he gives you, ate gyonna n'agiryowa. and then he brought them to Ndi himself. mumativu era I'm ndi very mukakafu confident and very sure nti obweyamu bwange bwe nayogera eri pasita luli bwe mwali wano that my pledge that I told nja Pastor kujja Azuis gye here, muli that I'll olwaleero come to you today, mbutuukirize I'll olwaleero. fulfilled it now. kubiranga lesama Ensi eno This world si bizimbe, are not buildings, si nsozi, it's not mountains, si mayinja, it's not stones, si miti, it's not trees, okuggyako be bantu. but people. Omuntu yenna atalimanya bantu Any person who will never know agenda people kuba tategedde Katonda. will not know or understand God. Bino bye njagala mwetunuulireko. These are the things I want you to look at yourself. Mumanye lwaki Katonda yayawukana. Know why God is different. Yatutonda ffenna He created all of us okuva mu kifaananyi kye, from his own image. naye nga yasookera ku muntu omu ye Adamu, He first created one person, Adam, n'amuwa omubeezi we nga ye Eva. and gave the beloved that is called Bw'amala Eva. omuwa omubeezi we nga ye Eva, After giving him the beloved, n'amala n'abateeka ku nsi, and then he placed them on the planet Earth. n'abaleetera ekikemo. He brought the temptation to them. Ekikemo ekyo ekyajja And the temptation that si came kubajja Katonda ng'omuntu, is not to separate wabula them from God, kubajjukiza nti buli bw'osobyadde eri but to omutonzi. remind you that whenever you sin, go back to God. Omuntu yekka ategeera Katonda Any person who knows ye muntu God yekka asobya, is the person who does n'amala wrong. n'aganze nkutegedde nti gwe And he Katonda owa comes to know waggulu. that you are the only God in Kubanga above. Katonda obutafaananako bantu, Because God not resemble people, Katonda tanyiiga, he doesn't get annoyed. Katonda talya He nguzi, doesn't do anything bad or sin, Katonda tanyooma. and he doesn't despise. Bwe bw'oba ozze naye bw'aba akutwala. That's how you have to Kasita think. okakasa nti Mukama As nkutegedde, long as you're sure that God have known you, n'omukakasa nti omutidde, that you fear him, n'omukakasa nti omusemberedde, that you come closer to him, akuteera emikisa mu bantu bo, he brings a blessing gwe towards your kennyini people, n'akuteekako omukisa, and he puts a blessing n'abo on you, abalikuddira mu bigere. and then those who will inherit you. Ebigambo bino lwaki mbyogedde nga Why tuli am I wano? speaking these words over here? Tegeere nti ffenna So that we come to know that all of us, teriiyo ali waggulu kyekyo Mukama kye yatonda, era buli ali wano muganda wa munne. there is no one who is above the other, and whoever is here is a brother to the other. Si nsonga oba oli muzungu, No matter whether you are white, si nsonga oba oli muddugavu, no matter whether you are a black si person, nsonga oba oli muwanvu, whether you are tall, si nsonga oba oli mumpi. doesn't matter whether you're short. Ffenna All of us, okuggyako Nabbi Isa mwe gwe mwakazaako erya Yesu, apart from Prophet Isa, the one you wajja mu say ngeri Jesus, y'emu okuggyako ye. we in one way apart from him, Kuba ye yekka because only him, gwe yafuuwamu omukka mu Mariyamu that he blew the blow in n'amugamba nti the Mary. abeere n'aba. He said that let him be, then he became. Naye abasigadde ffenna, But the rest of us, ffenna bwali butonde bwa mwami it was a na bwa combination mukyala of a be woman batufuula and a omuntu. man that made us to be a Ku nsi human. kuno kuliko eyajja n'ekintu, Is there any person who came with kuliko something? aligenda n'ekintu. Is there any person who will go with any part, any property? Mutunuulire bino bye ŋŋenda okujja mbagambe wano So wammanga. that's why I came to tell you today. Ekisooka, First of all, Mungu ffenna yatukola. he made us. Ne bw'otusanga nga tufaanana nga tuli bazungu oba baddugavu, Even if you find us bwe resembling, bagga nti teekawo ekinkumu kyo, they said that put your ne fingerprint, bayita ne gwe wazaalibwa naye oba mutoowo oba mulongo naye ne bamuteekako and they ekinkumu call kye. your sibling also to put the fingerprint. Bifaanana. Do they resemble? Oyo ye Katonda eyayawukana. That is a different God who is different. Yatonda emmunye z'amaaso zino, He created this ffenna nga ne eyes, bw'otusembeza mu ttaala, that even if you draw ne them near to baggyayo the fire, kitaawo, you know that ne is your. baggyayo maamawo, They bring your mother naye ne bakuggyayo, and they bring you ne also. bagamba mubiteekewo. They say that put them there. Bagamba ono mulala, They will say this one is n'ono different. muki. This one is also different.
naye kye yatulekera ffenna But what he left to us ye bbanja ery'okwagalana is the band of love n'okutegeeragana and to know each other n'okusiimagana and to appreciate each other n'okutambulira ku mazima and to move on the truth ekyo kyokka ekigenda otufuula ab'eddembe that will make us free in this world. Pastor Iga nkwebaza nnyo olw'ensonga eno. I thank you for this issue. Bangi babadde bakutwala ng'ekyokusekerera. Many people have been taking you as a laughing chapter. Abalabe bo baakunyooma. Your enemies despise you. Abalala ne bakusongamu ennwe. Others they pointed at you. Naye ebitwayikinga ebintu bisatu. But they are cloyed on 3 things bye njagala muyige olwaleero. that I want you to learn today. Buli bw'onoobanga okola ekirungi. Whenever you do good, bino ebintu bisatu bigenda kubaawo. these 3 things are going to happen. Bajja kusooka bakulwanise. They will fight you. Bwe banaakulemererwa. When they fail, bakubira essimu bagaye tuteese. they will always call you and say, let's bwe agree. banaakulemererwa. When they fail that, bakuguleko enkwe ez'obulimba then they n'okuvunza. will put lies and everything on you. kikuubiranga kino n'ez'amaanyi tekigenda kubeera ku ggwe wekka. It will not be only on wabula you. kigenda kubeera ku buli omu. It will happen on each and every person anaayambuka Mungu ng'amusitudde amadaala. who will always go higher when God has lifted him. ogenda kubamanya oba bali babaganda bo. Do you come to know that either your ogenda brother, kumanya oba bali bamikwano you gyo. will not know whether it's your naye nga friends, abasinga obungi abagenda okukola ebyo. but most of them will do that. be bantu b'oyita mikwano They gyo. are those people you call your be friend. balaba They b'oyambye. are those you've helped. abalala baba tebakumanyi. Others don't know ne you. bakkiriza ebyabo bye baba byogedde. They believe the ones they speak. mutunuulire ewammwe gye muva. Where you come from, mutunuulira nze. don't look at me. abatandikira ddala obbakolako obulabe. Those who do hatred taba on you, muntu wa wala. not any person else. eriza abamuliraanwawo. There is your friend. omulala aba mukwano gwo. There is your friend or kabe relative, kasinde omulala ayinza okuba muganda wo. even your naye brother. nga bonna baba na mitima gya nsaalwa. But they all have okulaba an nga envy Mungu akusitudde amadaala. to see that God has lifted you, n'abakwawukanyaako. and then they don't. kubiranga n'ez'amaanyi ekyo Clap your hands for that. baleeta abakyala babiri. They brought 2 women maaso ga kabaka omu mwenna mukisobako ne mu bayibuli. before one king. nga You bonna read it. bakaayanira omwana. They were all arguing bwe about baali this king. bakaayanira When omwana. they were arguing of this kyava child, abuuza omuntu. that's why they asked one, omwana ono twandimukoze eki. what would have done with this child? omu n'addamu eri kabaka. One said to the king, nti omwana tumusalemu. let's divide or chop the ne king. babuuza omulala. They asked another nti omwana woman, ono twandimukoze eki. what would have done for the child? n'amuddamu. And then she bwe replied, kibanga kirungi ky'omwana if nti it is of the child, mumuwe oli agambye tumusalemu. give the child to the other one who says that this kabaka child. yalamula The king said, n'agamba nti omwana woono and he said agambye nti this omwana child belongs asigalewo. to the other one who said the kid bw'agambye nti remain. omwana tumusalemu. You who said that let's slaughter the tegeeza child. omwana si The wuwo. child doesn't belong to you. entalo z'okumanya omwana The battle of knowing the child n'abakadde be with their parents, tezitandise they leero. have not begun today. tezigenda kuggwa It leero. will not end today. naye But ekisinga mu kyo most of all, y'ani asinga omutima ogwerekereza. who has the heart ani of, asinga omutima who ogw'amazima. has the true heart, bigambo byani by'oyinza okusinziirako. who want to should do na the bikolwa best, byani by'oyinza okusinziirako. whom should you best on okulamula amazima. to judge the truth. ku ffenna wano tewaliwo alamula On mazima. all of us, there is no one who judges Okuggyako the truth, katonda eyatutonda. but it's only God who created us. katonda kubiranga atayinza The one who n'ez'amaanyi did not yadde die, atayinza the one kusaanuuka. who cannot resemble any other person. n'olwekyo For that reason, olwaleero today njagala bino ebigambo mbyogere. I want to speak these words. kyova ola ntandise n'akayimba kali akagaye nti nali manyi mukama bakolera ebinene baba banene Nedda mukama era kebera. mitima munda nga nakolera kino. wano nsaba mumpulirize I request you to listen to me. kati nzire ku nsonga ey'okwebaza pasita kubanga nalaba ensonga ze nali siriiwo. Let me thank Pastor. nali ndi mu Europe I'd gone to Europe. naye ndaba nga baleese omukyala I saw that they brought the lady. nga baga nti pasita Iga yamukwata. They were saying that Pastor Iga raped the woman. naye ne bagaya emyaka gyadda gya zamaani.
It was a long time ago. ne baga nti ayina n'omwana They were saying that she has a child. ne bamukwata ne bamuyingiza mu They kkomera had to imprison him. ne bakwata ebifaananyi ebyo byonna ne babisaasaanya ku ntimbe They got n'obutambi all the footages and they put on all televisions. olwaleero n'abaga nti katonda alamula amazima bw'aba gy'ali nja Then he said kufuluma that if God judges the truth, he is alive. mbeebaza mwenna abaava wano ku kyaki I thank all of you ne who left this muyimirirawo church ne mugenda ne muyimirira wali and you went and ne stood mugaa over nti we there. seek nothing but justice Tunoonya bwenkanya. abamu baabanyooma Some of you are despised, abalala baabavvoola others were beaten, abalala ne babawalana and others are hated. naye nga babawalanira ku mazima But they are hating you bwe because of the truth. mwayimirira ku mazima When you stood on the truth, pasita yiga ali wano Pastor Iga is free, he's here. kikubira engalo ezaama yabagamba ekigambo They told you the word nti nze mmanja kimu that I demand one thing, ndaga butonde the identity. nakati endaga butonde baagireese And they brought the identity. n'olwekyo ekigendererwa kyabwe So kyali ki what was their cause? kyakumwonoona mu bantu na Is kwonoona to kyaki spoil his Yes. name and his church. kubanga bo baakimanya Because they knew nti nga teyeetaaga kuba that he doesn't need omusango gumusinze that he's a choose. naye olw'okuba abantu baffe bawulira mangu But nti because our people here, muteekeyo ku tivi ng'omwonoonyi you put him on the television as a ogoba sinner abantu mu kyaki so that you chase out to people from the mwebale church. nnyo okuba nga mugumidde mu Thank kyaki you for ono being patient and humble in this church. ne mwawula obulimba ku mazima ne mwawula abayaaye ku batuufu And then you differentiate those calling to the kaakati right people. eyali abanja The one who was nti demanding baamukwata that she was raped. yabulira wa Where is she? ayina nti aliwa omuwala oyo Where is she? mbabazi yabulira wa Where is she lost n'abaali from? bamutuma baabulira wa And where are they? kubanga bo baakimanya Because they knew kikola ekyo that do that otambuze obutambi to put the footage, oyonoone omutume wa katonda ono ali wano blackmail masiki the prophet of God. kaakati Now, bwe kirizuuka if it will come nti out teyakikola that he didn't do that, bagenda kuyimirirawo mwetondera where will they bagenda stand to kussaayo batya apologize? buli katambi How will they- akalaga nti buli kye babadde boogera kya bulimba Will they do everything to show that they were speaking ng'erinnya lies? ly'omusajja wa katonda baamala dde okukola ki They blackmailed or spoiled the name of the man of yenkola God. y'abantu abali mu sitaani That is the way of kye people with the basooka devil. okukola kwonoonera linnya What they do is to spoil olw'okuba the name balemeddwa okuwangula because they fail to overcome you. bakonoona emitima gy'abantu So the hearts of people bakubeereko ekkonda nekko to put nga hatred tebakyawulira mazima g'osobola that kwogera they can longer nga hear the truth. beesigama ebigambo eby'obulimbwa They are basing n'okwongera on the lies. ebyo bye baakola omusajja wa That is katonda what they aliwa did to the man of God who is here. obubonero The signs obulaga nti ensi enaateeka okutuuka okuggwawo that shows that the world is ge about to majini end. ne sitaani okwekweka mu bantu Those are the demons and nga spirits to mo hide into bennyini bwe people. gatambulira They move in people, ng'ate abantu ababikola baba tebali wala and people who do that are naye not nga far. bakulembeza bino wammanga These are the first things they do. bakozesa abaluvu abaagala sente They use people who like ne money. bakolesa abaluvu abaagala okumanyika They use people who want ne to be known. bakolesa n'abaluvu abaagala okusaanyaawo They use abantu even people who want to destroy people. kino temukyewuunya nga bujja ku kyenkya Never be amazed of this that it will come mungu one day. agambye ng'osanga omwana eyeegaana nnyina When God says that you find a n'osanga kid who omwana denies, eyeegaana kitaawe the child who denounces his father, n'osanga ne taata eyeegaana the omwana father who denounces his child, n'osanga n'abantu abeegaana bannaabwe people who hate others lwa nsonga ya ssente cause of money. simoni peter Peter, mwenna mujjukira you remember very well. yesu yamugamba Jesus told him nti enkoko ejja kuba that it tennakookolima will be like this such a time you'll be denounced me. simoni peter n'amuga And asiyinza Peter said, I enkoko can't. yakookolima The cock had nga to yesu do. bamuyisaawo And Jesus was neddamu brought. ogwokubiri It's the second time. bamwongerayo He was taken. neddamu And the ogwokusatu third time, yesu n'akyusa eriisa Jesus ati turned around, bwamutunulako ati n'akubira looked at him and hid his face. neekweka He had to hide. omusajja n'amubuuza tomumanyi oyo The man asked, n'agasimulabangako don't you know this person? era He said, sirina we mumanyi that I don't know him. n'olwekyo enkwe n'okwegaana For that kwatandika dda hatred and tekutandise denial, lwaleero it has not begun today. olwaleero Today,
nzize kubabuuzaako I've come to say hello to you kikubira engalo ez'amaanyi ng'abanywanyi bange. as my friends. Wiiki ewedde Last week, twali mu Parliament we were at the nga parliament. tuteesa ku tteeka ly'abalandiroodi n'abapangisa. We were talking about the law. Twalina The olutalo landlords. lw'amaanyi We had a very big battle, naye nze nali wa lwatu. but I was Ne baga ndi ttiimu bapangisa I told them that munansonyiwa. I'm team. Nga siri ttiimu bapangisa When I'm not that team, ekindowoozesa nti be bangi. what makes me think there are Naye many? nayimuka ne mbaga nti buli yafuuka landiroodi I stood and said, whoever becomes a yasooka kuba landlady, mupangisa. he first became bwe tutaalwanirire mupangisa kuba n'amaanyi when we don't fight for them, tetujja kuzimbayo balandiroodi we shall bapya. not get other landladies or landlords. Ne mbagamba And I told them, ekijja tuleetera obuluŋŋamu what will bring us the kwe truth? kulwanirira abali mu buyinike, To fight for those who are in tugezeeko sorrow, bawanirira to help nabo them, bafune amaanyi so that they also get courage bafuuke nga bali be beegomba to okuba. become like those who are admired. Nali ndi awo So as I was still there, ng'omuntu ampeereza message and someone texted ti owaaye nga tonnaba tukkulisa ekyo that before we congregate with you, eky'okugyawo okusolooza abannayuganda mu ddoola of removing this tax in dollar n'okugyawo abantu okuggalira ebintu by'abantu ebweru, and to reject this thing of locking waliwo people's ali things. ewa pasita There yiga is someone at Pastor Iga's church. omwami aga nti muganda wo The gentleman is saying that is your brother. ne muganze nga njagala abantu okuba baganda bange And I told him, I want people to be my kubanga brothers, kyekisinga obulungi. because that is kikubira engalo the ezo. Ne muganze kye nandiyagadde I told him what I ekkanisa was yonna bagaye nti baganda bange, to tell people that all the church is kubanga my oli buli brother. bwakwongerako nti muganda wo Because if they say that your kitegeeza brother, ajja na bino wammanga, it means that you have to be with ajja this. n'amazima, He comes with the truth, ajja n'omukwano, comes with love, ajja n'obwagazi. comes with a love. Lwe bayita oluki That is, kyova olaba nti oyinza okuba ne mukwano gwe nnyo you may be with your friend n'ogamba abantu nti nze oyo ye muganda and you wange, tell your person that this is naye my ate brother. n'oba ne muganda wo And ow'omusaayi you be with your brother n'ogamba oyo takyali muganda and you wange, come to say that he's no longer Kyono my ye brother. muganda wange. That this is my kubanga brother. kye bayita oluganda That's why he said that this kibaamu whole bino bisatu these are wammanga: the three things: okwagala, love, omukwano love n'amazima agataliirikamu. with truth. Olwo lwe bayita oluganda. Kaakati bwe nawulira Now, ensonga as I heard that, kambaviire I say, let me ku kawanvu n'akagga, come to the naye details. nsaba munzikirize But I request you to allow me. nti kino tukikole mu mukwano Let's omulungi, do it in a love, kubanga because nzize mu mukwano n'okwagala. I've come with Nga a bulijjo love bwe njagala answer. abantu abasinga, As usual, I love people, naye njagala nsituze omuddu wa Katonda ono, but I want to make this gentleman stand up, the servant of God. mubuuza ebigambo bitono Let nnyo, me ask him few words. ate bw'anaaba mwenkanya If he'll be ajja faithful, bibaddiramu. he will answer Nsaba you. muwe kazindaalo. Tinali manyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Mukama kibera emitima munda n'anakolera tomanya. Mumpulirize, Listen, tujja. Ssebo mukwano munywanyi wange my friend, ayagala ennyo, ate naye gwe nandiyagadde mu linnya lya Katonda okuba mukwano gwange I era also would muganda. like for you to be my friend and brother too. Oyina emyaka emeka? How old are you? Emyaka 27. Emyaka 27. Mukubireko 27 years. mungalo. Let's clap for him. Maama akuzaala amannya ge y'ani? Kubanja kumanya Maama muganda. nzaala bamuyita Nakibuga Margaret. Mulamu Si mulamu. yafa, Essebo. mwamuziikawa? Owetera zigoti bayitawo Kakindu. Ye Nakibuuka Margaret. Margaret. Yabazaala abaana bameka? Yanzaala omwana munga bwendi. Toyinaayo baganda bo bonna? Ninayo mulala muganda wange. Yali abeera wa? Maama wange mu kutandika kwe yali abeera Makindye Luwafu. Kati yafa mwaka ki? Gwali gwakubiri omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde Essebo. 2018. 2018. Oh. Nze wammanya ddi okumanya nti eriyo gwe bayita Honorable Nsereko? Mukumanya nti waliwo gwe bayita Honorable Nsereko. Yes.
nkumanya mwezi gwali gwa mukaaga gwa mukaaga gwa kutaano mwaka ki omwaka oguwedde. waliko mu kalulu kange tewakaliimu 2016 saakaliimu bakusibako eruzira bansibako so mu mwaka ki mu mwaka gwali mu mwaka oguwedde ndowooza olowooza oba okakasa mu mwaka oguwedde lwe bakusiba eruzira wandabako nakulabako eruzira naye omanyidde ate mwezi ki wamanyidde mwezi ki nze mu butuufu bw'okumanya okulondoola okumanya obulungi nga siraba nti muntu ku muntu nakumanya ndowooza mwezi gwali gwakutaano bwe nakutuukirira guno omwaka guli omwaka ne bakusiba mwezi ki mwaka ogwo ndowooza gwali gwa January oba December ndowooza waguli wamanya mu gwa mukaaga ne bakusiba January nenzija mukomera mu January nenkujjayo naye ate nga wamanya mu gwa mukaaga gundi eyo nedda nze mukumanya njogere naawe official mukutuukirira wandi mbadde oyawula mukutuukirira kuba mbadde manyi mukutuukirira we nasooka okutuukirira lyali bbanga ki mukuntuukirira n'okummanya byanjawulo wajja ddi mu Kampala najja nga nina emyaka gyali mwenda mwaka ki oh yes these are good questions kwa noonya muganda wange muleke wajja mwaka ki mu Kampala onalebo soke musirike onalebo ekibuuzo ekyo kyombuuziza nti najja mwaka ki mu Kampala ogwo omwaka sikyakujjukira naye nga gye najjira. Very good. So Nsereko wamutegeera mu 2018 okumanya obulungi yali 2018 ate okumpulirako kale nga bannayuganda abalala okuwulirako nga bannayuganda nali nkuwulira nga ndi eyo naye nga sikumanyi mu feesi nti yeggwe naye ng'erinnya nali ndiwulira. bwe najja mu kkomera waŋŋamba bigambo ki bwe wajja mu kkomera nze nnyini bwe wajja mu kkomera bampita si gwe wasaba ojje bampita ng'otudde jjukira nti nakusanga mu kasenge ng'otudde era wali tomanyi nti wendi bwe natuuka ne baŋŋamba muganda wo azze mu kkomera ne mbagamba muganda wange ki nga sikumanyi ne baŋŋamba onalebo Nsereko abaali bakulaba nanga baali bandaba nga bo kye bagerezeganya kifaananyi kuba nze siina wembulira ne bwe wabweru era ne bwe bandaba nga mpiseewo bagamba oyiseewo kakati nga nzira ku mulamwa ne bampita nenzija ne nkulaba bwe nakulaba nakunnyonnyola ebigambo bino nti bansiba wano nti nagula essimu ki ko gwe nombuuza eyakuwaabira aliwa nenkugamba si nombuuza oyina enamba ekonze njirina nenjikuwandiika kapapula bwe nkuwandiikira kapapula n'ogenda bwe wagenda n'onkwasa omuvubuka bamuyita Kyaga nti Kyaga akole ku nsonga zo. Kyaga bwe yagenda saamulaba wasindika omukyala gwe bayita Babula yajja nenjogera naye n'okomawo omulundi ogwokubiri wali ozze kulaba Kyambadde bawamba erya Kyambadde bamuyita Kyambadde era oyo muyita muzeeyi ne bwe mubeera wano genda maaso kakati bwe wajja n'oŋŋamba ensonga zo bazikolako naye simanyi we zituuse nja kubuuza Kyaga naye manya nti obuyambi ojja bufuna. So in short kankubuuze precisely bagenda ne bakweyimirira ne bakujjayo bagenda ne banneeyimirira ne banzijayo ebiseera ebyo. Amannya ge waliko mu kooti wali mannya ki? Amannya ge naliko mu kooti Honorable
It's just a simple question. Tofaayo nze njagala kumanya. Anti bwe nkuga Amanya ge waliko mu kooti manya ki? Anti amanya ge naliko ngenda gukubuulira naye eyaŋŋamba ntekeyo amanya ago sijja mukubuulira. Nali kumanya mapaatiike mu kooti era ng'ekituufu amanya ge naliko amapaatiike nga tegalina kwonoona kitiibwa kyo mu kooti. Ate gwe yali tamanyi. Ate era amanya ge nakozesa mu kooti sebo si ge gange. Amanya ki ge wakozesa mu kooti ne bwe gaba sigago? Amanya ge nakozesa mu kooti bagayita Ssenyonjo Francis ge nakozesa mu kooti. Nali mmanyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Nali mmanyi Mukama akolera bano abavuga ennyonyi. Yesu gwe wafiika mulungi tasosola mu bana be. Just hold on there. Lwaki njagala purity of the heart in the presence of the people is saagala abantu balowooze maybe waliwo amannya ge twawulira nga si geggo. Omukulu ono bwe nabadde ku TV As I was on the television, ate mu bwenkanya bwe wamubuuzizza amannya ge Pasitayiga yagambye yaani? he said which names? Abdul Sereko. Ayina we yagambako nti ayina we yakozesa amannya He amajingiri. tell you that he used those names somewhere else. Nali mmanyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Neta Mukama kebera mitima munda nganakolera tomanya. Kakati at least mu bye mmaze okutegeera Well, what I've understood, omukulu eyandiyagadde okubeera muganda wange the person who ate like nze to kye be my brother, munoonyaamu kimu, what I seek of him is one, just being honest, okubeera ow'amazima. to be honest. Kubanga ekitandika oluganda si musaayi. Because to begin this brotherhood Bagambye is not ekitandika blood. oluganda bibeera ebintu bimeka? Bring this brotherhood is three things: Ge mazima, it's truth, omukwano the love, n'okwagala. care. We tunaaviira wano saagala buli omu ajaajingaani, I don't want naye anyone buli omu to weekolere judge. minzaani yo. Do your own. Bwe tunaatuvudde wano After we leave this place, saba mukkirize, I request you to believe. saagala kamera zonna kuvaako live. I don't want any cameras. Ekiddirira kijja kuba ndaga buki. It will be Kikulire engalo ezaama. my turn. Clap for that. Nga za mirundi egi 2 times. ez'abagamba nti be bantu be, Those the one they say that they nange kwaga nti yandiyagadde mbe muganda we. and even me say that he wants me to Kubanga be his brother. ekizimba Because what builds, era waliwo eyaŋŋaye nti ekisinga okukola The one told ng'agamba nti muganda wo if he say that he's your si brother, mwana wa taata, not the son, to wabula the father, kugamba nti ki? but to be your brother. Baaleetako abasajja They brought a man, abasajja basatu nga bagaba baganda b'Obama. 3 men saying that they are Obama's brothers. Omusajja n'ababuuza The man asked, nti Obama amaze kufuuka pulezidenti, if you waited for me to become a ne president, mujjukira nti musobola okuba baganda then be. you remember for me to be your brother. Omu nga mu Japaani, One is a Japanese, omulala nga we Indonesia, one is from Indonesia, omusajja omulala ndowooza ng'ava Singapore. one was from Ne Singapore. bateekako ebifaananyi nga mu butuufu era bw'obalaba ddala They bakola had ki? to put pictures. When you see them, they resemble. Naye ne bamala ne babaga please admit nti kye mwogera si ki. And then they told them that what you're saying is not Naye true. But mu byenjagala muno what I want in this, nti first of all omukulu ono agayandaba 2 this gentleman is saying that he saw mwaka me gwa 2018 si 2018. bwagambye wallahi rabbul kaaba Mungu okujja abaana bange mu nsi ne bakadde bange si lwe yasooka okundaba, yansanga ku CBS. He met me on CBS. That was not the first time. Honorable. Anti ze babuulira buli kimu and si ono yayagala okuba muganda wange. He's the one who wants to be my brother. Okwetoowaza
To be humble kyekisinga obukulu. is more important. Yajja ku CBS He went on CBS n'agaa nyina kye njagala okugamba. and he told Ate me nze nga what to bwe tell you. mundaba ndi carefree. I'm a carefree person. Obadde ogamba And I otya? was like, what do you want to tell me? Jangu ombuuliremu. Come and tell me. Ne mugaawo. And I said, it's okay. Wandigenze ewa Haji. You would have gone to Kubanga teri Hajj mwana alaga kitaawe mwana we. because there is no Wabula child who shows taatawo father, but it's your yaga father. nti ono muganda wo. Your father to show that this is your brother. Tuyina baganda baffe munnyaffe n'abatali bannyaffe ffenna twemanyi. We have our brothers not in our mother. Era not in their tugenda mother. ewaffe ku kijja ebulika. When we go to our home, Ffenna ne tumanyigana. we come to know each Ne other. bw'oba tomanyi buli mwaka And even Desemba the one you don't 23 know, ffenna every tuba wali. December we always go there. Era ne bw'obaleeta ffenna Even if you bring them, bazzukulu Male Masiira, the ba granddaughters Miss and sons, Kakoma, ba Kiwalabye, Miss Kakoma, bonna. Kiwalabye, all of Ate them. ffe tetubula. and we Kuba bwe don't, yandika ntya oba eno tebantegedde. them say they don't Bw'ogende understand wa me. mwannyinaze Betty When you go Namboozi. to my sister, Same blood. Musayi gwe gumu, bakireke Same blood. ono w'emukono Betty Nambooze bakireke. Ffenna tufubutukamu omu Kayongo. Era bw'ogenda ku kijja ky'Enkoowe ba Betty, bw'odda ku ky'Emasaka ba Professor Gerard Mutumba, ba Male Masiira wano eggayaaza Namalere. Wandibulidde wanga tuli bangi ate tetwegaana muntu kuba olwedde tuli bangi. Ne bw'ojja n'oga nti muli bameka 24 ekyo si kipya ewaffe nga tugaana ate owa 25. Ekika kijjula bantu. Ekika kijjula ki? Bantu. Naye futures z'ogenda okola ffe ze zikwawulamu ne tugamba oba ffe tetutyandaga butonde kirungi mwakulembeza lyange tye eryange liirino omusaayi guguno nga tugenda woyagala. Naggambye ne bw'oba oyagala bw'oteesigaza wano nga tuziweereza e London nze asasula. Naye mbasaba nti bwe tumalanga ekyo, after all costs, what happens? For all the names someone has called my father, for all the insults that have been thrown at me, nze sifaayo ndi wa byabufuzi. You can insult me how you want. But the pain you're causing to the old man, kubanga tuli bangi ate teri gwatatulaganga, including a young one. She's 8. Naye mumanyi. And I take care of her, we take care of her. Tuli bangi. Naye the pain of calling that man something is not. Do you think osobola okugyawo that pain in him? Ekyo kyokka ye irony. Kyovola njagala kino ekintu to its logical conclusion. And when it ends, bwe tunaaba ffe basobya, if my dad, me myself atagaanangako ga nti please we are sorry, I will do it and I'll promote this gentleman very high. Now the question comes back, nti bw'alibanga ye musobya, what will happen? Nsaba Mungu mumpe ekisa, Mungu ampe ekisa n'omutima okutunuulira omuntu ono ng'amaze okola something to the contrary, omusaasizi. Kubanga gwe njogerako agambye tajjangako wange, Mr. Sebo nyina cameras ewange, tojjangako bugolobi. Honorable, njagala Ddamu answer yes or no. nedda najjako ewuwo kyembadde njagala honorable. You see, omuntu asabuliza ye muntu ataddamu ansa nga bwe bagimuwadde. Wajjako kuwanja kujjayo video footage. Wajjako ku office yange yes or no. Najjayo. Always muwa omuzindaalo. Buli we wajjanga ng'onsaba obuyambi saabukuwa. Obuyambi bwe wampa
bwa transport gwe wampa era bubalirirwamu emitwalo 5. Nali mmanyi Mukama gwakolera ebinene baba banene. Nida Mukama kebera mitima munda nakolera tumanya. Mujje ebigambo byayogera ku Ghetto TV n'ebyalulu. Tebampangako buyambi, tebanyambangako, bangobaganya. Ffe tetugobaganya muntu yenna. Ekigenda okumalawo kino kyonna kigambe eki ndaga butonde na musaayi. Mbadde nsaba ku Mande naye mbasabye ebintu bibiri. Mugambye nti bwe tuli bange waffe ffe basobya, nze ku lw'omusaayi gwaffe ffenna nja mwetikka tumukkirize nti oli waffe. Tujja kumuyamba bye tusobola okumuyamba nga bwe tuyamba baganda baffe bonna. Kikubira engalo ez'amaanyi ekyo. Era tewabaawo ali wano nti bw'ojja ewaffe nga baakusomedde eddiiru nti waliwo nsereko by'agaba n'ayiwaawa. Eri abagamba omuntu genda bw'onoogamba nti nsereko ajja kuwa. Bw'oba oyagala acceptance ffenna tukola. Nyina baganda bange nga bakuba tiles nga gwe mulimu gwabwe. Nyina abalala nga bali mu kusaabaza bintu, abalala bali bweru bakola mirimu gyabwe, ewaffe eriyo okukola. So teriiyo bya bwereere oba teriiyo bya busika. Era njagala mukimanye nti mu principle emu ewaffe kitaffe ekyakyogera lunye, ebyange mubizzanga mu muzikiti si byammwe. Ate si, and it's not a lot, it's only one thing. Yabaganze nabawa education muweerere abaana, that's all. Kuba buli bw'otaateeketeeke mwana tojja muganyulwamu. Nsaba abazadde abali wano tuteeketeeke abaana, tetuteekerateekera abaana. Kikulu nnyo ekyo. Kuba abaana bw'obaterekera eby'obugagga bajja kutemaatema nabo beetemeeteme. Naye buli omu bw'omuyigiriza bakola batya, teri mwana amanyi kukola. Akola bintu bifaananako byennyumye byeba abaagala okukola. N'olwekyo nze ng'omukulembeze wammwe atabatiirira nzikiriza ku lw'ensonga eno, ku lw'obulungi n'obwa church, because singa kiva mu church tomorrow nti ekyaliwo kyali false. Era namugaye Pastor Iga, I'm not coming for anything, it's because of your name. Kubanga singa size wano and then inquest eyo nekolebwa nevaayo nga teri right, ani gwe bandipenalizinze? He knows it in law, ate naye akimanyi ndi senior lawyer. Naye okuvalidatinga issue ye ng'ate omwami anjagala ate era gwe baatuusaako ekifaananako bwe kiti, kwe kujja kwange okuwa abagobereza ekitiibwa, okuwa eggwanga lyaffe ekitiibwa, n'okuwa Obuganda ekitiibwa. Naye ne Pastor Iga okumuteekawo nti njagala abeere nga ye mujulizi namba emu mu nsonga zino. Kikubira engalo ez'amaanyi. So mbadde mbabuulira nti bwe muyinza okumpa bulamu bwe mba nabadde mpulira bubi. Omukulu yagambye yasibwa era n'aggyibwayo. Naye amannya ndowooza musobola okuzzaayo olutambi olwo bwe muba muluyina. Bwe mwamubuuzizza amannya yabawadde amannya malala. Kaakati amannya agaliwo nago malala. Naye all in that, ekyo kye tuyita circumstantial evidence in law. Singa tukomawo enkya nga omukyala eyagamba Pastor Iga nti omwana wuwo wankwata nga si yeye, mwandiyagadde omukyala oyo bamukole ki? Bakole ki? Bakole ki? Pastor Iga gwe onookola otya? Nze kati mbuuza ku pastor, pastor onookola otya? Ekizibu ky'amateeka gaffe katulirize pastor. Pastor Iga mu mateeka matuufu. Kanziremu okubuuza ekibuuzo. Singa banaakeera enkya ng'eyali yeetuuma nagga nti wamukwata
nagga nti wamuzaalamu omwana ng'omwana si ye kubanja akujja ku kikyo kyonompa nange kyenaakola byonna nze nkugambye kyenja okusooka okukola singa kizuuka nti waffe naye singa kizuuka nti pasita oli eyakola ebyo yali mujweteke nga mulimba ogenda mukolera otya? Amazima gali nti njagala asibwe asasulire ekyo kubanga bayibuli ega nti omuntu kyosiga kyokola ki? Pasita ogambye otya? Njagala asibwe. Ebyo bya pasita si byange. Mu ebyo ebintu byonna pasita waspendingiramu sente mmeka? Kuba nkwebulizaako kuyiga ez'ebyo byonna yakuspendingisa sente mmeka? Kale nti ng'oggyeko ezya DNA $75,000 okukola DNA ku gaalo ewandegeya. Kaakati n'ebbanga lye namala mu sikando nga ndi mukomera nafiirwa sente nyingi, ate kossa ne ba looya tomusasula $500,000 na spendinga sente almost million ezigenda mu 2. So waliwo be baakuba n'abantu bange ne babakuba kibooko. Mulimu be baakuba nga babakubira amazima ga pasita. Nti toyinza kundekawo Mukama oli nange, toyinza kundekawo Mukama oli nange, toyinza kundekawo Yesu ali nange, toyinza kundekawo Mukama toyinza kundekawo Yesu ali nange. Bannaye be baakubanga mwalaba ne babasekerera, abayitangawo mu takisi ne bakola ki? Ne babasongamu ki? Nga babayita baki? Nga babayita baki? Toyinza kundekawo Mukama oli nange, toyinza kundekawo Yesu ali nange, toyinza kundekawo Yesu ali nange. Amina alanga mulungi, amina amina Yesu wakitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Babaŋoola ne babavuma ne babasooza nga babasooleza kunywerera ku ki? Tosalanga gwa kawala. Mbadde mbasaba nti wano we ŋŋenda okuwunzikira mbasabe nti kaaba ono temumuŋoola. Yes. Kaaba aboogera temubaŋoola. Because at the end of the day, one of them will be family. Kikubire engalo ez'amaanyi. One day, omwoyo gwono bwe gulivaawo, waliwo abali kuvunaanyizibwako. Tokozesa engalo zino bw'oti ng'ovvoola omu ku abo bonna. Either bali oba ffe kuli baako abagamba nti ki? So mbadde nsaba tukozese platform eno okuwa okusala amazima, kubanga nze newankubadde bwe kivangayo nti kyennyume kyekyo
sandyegombye mwana ono bamusibe kubanga ayinza okuba tamanyi kyaliko nabamukozesa naye ng'ate ayinza okufuna ekitone ekyogaana nafaanana nsereko n'azannyamu komedi n'afuna ssente ng'omusajja eyeezannyisanga Museveni n'afunamu ki Sente. era ne ku ekyo nze ne bwe kiridda nga kyennyumye kyakyo ate nja mugamba come and I train you how to be honest and to use what you have to make yourself a better person. Because ebyo bye bimu ku byokka ebisobola okuyamba omuntu ali mu buyinike. Abantu abamu tebasobya lwakuba baagala, basoba lwakuba bali mu bwetaavu. Era kyekyo lwaki mbadde njagala okubuuzayo buno wammanga, kubanga buli bwe tuyamba omwana ono tuba tuyambye kyaki ate tuyambye n'abaana abalala. Yes. Njagala kumubuuza, and it's simple, tebyetaaga even explanation y'amaanyi. Wagendako ku mizikiti egy'enjawulo? Kituufu kuba ndi musiraamu. Oli musiraamu? Gwe Ssennyonjo anyway erinnya terimataringa. Tetwagala kujajinga kubanga oli muki? Toyina kanisa ndala yonna sebo mwami Ssennyonjo gye wali operatingiddemu? Kanisa? Yes. Kanisa gye nali mbagiyita Church of God erikazo. Oli musiraamu? Anti gye nasookamu okuyingira mu busiraamu nava mu kanisa. Tetujja kuprijajinga bantu. Nze njagala jaso osirike okole notisi ntono. Tekijjaawo kuba nti either ajja kubawo bano oba waffe. N'olwekyo cancel him as is. Right now okkiririza mu nzikiriza ki? Essaawa zino nkiririza mu nzikiriza y'abasiraamu. Ndi musiraamu. Oli musiraamu? Yes. Wakyuka ddi okuva mu bukristaayo kale odde mu busiraamu? Kyuka okuva mu bukristaayo nzire mu busiraamu mwaka guwedde. Mwaka guwedde. Ki ekyakusikiriza? It's good to know. Tobola kimbuuza ekyansikiriza okuva mu ki nali njagala muntu osobola wali oyagala okuba omusiraamu. Very good. Si kibi. Osanga n'omulala ayinza okumuyigirako n'amanya ki ekyamusikiriza. Mwaka guwedde. Ekisembayo kye njagala okubuuza kintu kimu, anti kino njagala mukiwulirize kubanga yegenda okubeera final question. Maama wo amanya ge yaani? Njagala mugakwate muwandiike. Yaani? Muyita Nakibuuka Margaret. Yaani si bamuyita? Yaani? Nakibuuka Margaret. Very good. Mulamu oba mufu? Taliiwo. Yafa. Taliiwo mufu. Mwamuziikawa? Zigoti owetera Kakindu. Owetera Zigoti Kakindu. Oyina ku TV yonna gye waliko n'ogamba nti we baakuwa omuziika baakuwaawo buwi? Kituufu, era ne kati statement eyo gye nnina bampaawo buwi. Ezigoti si wammwe? Ezigoti si waffe. Baakuwaawo buwi omuziikawo? Omuziikawo naye si waffe. Gye wakulira Ezigoti oba nedda? Nze nkulidde Kampala Kazo ku Church of God ewa Musumba Kavuma. Akulidde Kampala. Mu statement gy'oyogedde wano mu kusooka ogaye wajja buzi Kampala. Anti tuyina recordings wano. Okulidde Kampala oba wajja buzi Kampala? Najje Kampala nga nina emyaka mitono ebbanga lyonna eribaddewo mbadde mu church. Nsaba muwulirizeeko kituyambe. Okulidde Kampala oba wajja buze Kampala? Nkulidde Kampala wano mu Church of God. Okulidde Kampala mu Church of Uganda? Mu Church of God. Mu Church of God. Ekazo. So maama we yafa mwaka guwedde, tokuzeeko naye? Sikuzeeko naye.
kuba nabeera naye Makindi eruwafu bwe tudda mu kyalo Kakindu wenviira ne nzija e Kampala mu Church of God. Nsaba mukwate ebigambo ebyo. Ebigambo bino si bikulu kati, bikulu nga DNA ekoze eki ewedde, era munzikirize lwaki mbuuza ebigambo bino, kubanga omukulu ono alina second interview gye yasooka okukola first interview eri ku Ghetto TV kweri ku mikutu gya YouTube. Muwulira banywanyi bange, n'olwekyo twagala tuyambagane, mukkirize mbuuze ebibuuzo bino nga bwe biri, naye ne bw'aba kyazeemu gwe tekikusanyusiza, please mubugumiikirize. Mutegedde? Gamba muliraanwawo nti tumugumiikirize. Kaakati wangi kaakati Okay, cool down, church. Kino kyekisembayo kyenjagala okumubuuza, ate nga kikwatagana na kino. Bakuwa omuzindaalo. Wali okola mulimu ki? Mu kusooka kwange nali mbeera mu kyaki. Mu kyaki omulimu gwe nali nkola tegwali gundi nti gwe guno, wabula nga bampa ku pikipiki ne nvugamu, lwakuba musumba gwe nalina nti yali takkiriza boda nga nvugamu okufuna ekyokulya n'ekirala omulimu gwe naddako gwa chapati. Kale weebale nnyo, weebalire ddala musumba. Ebyange ebisigadde bya DNA bwenaaba ewedde nja kudda n'omukulu ono, naye ndabyeyo omukyalo omu obwedde akuba engalo ennyingi, kamuyite kubanga teweekweka maama, tokolanga Peter. Jangu nyabo, jangu. Tofaayo nza jangu. Yeeta. Okay, mpozi. Akati mbadde nsaba nti sebo weetuulire, saagala kukuuma ng'oyimiridde, temufaayo ebisukkakaawo. Mbadde nsaba ku lw'obulungi bw'abantu, eri abantu bano wammanga. Waliwo abadde baagala okumbuuza ku bibuuzo. It's okay, nja kubitwala. Pastor please balonde bambuuzeeko ku bibuuzo, then mba responding. Atofaayo, ebyaffe si bya bululu, si bya bululu. Ebyaffe byakolerera nsi eno na luvannyuma lwa nsi eno. Sebo ow'ekitiibwa, Owekitiibwa Honorable neyanziza, njagala kubuuza, omwami oli wamusanga mu kkomera, wali omuyamba nga muntu gw'osanze oba nga olina omuntu gw'olinako omumanyiiko? Musirike. Ekyokubiri, omuganda agamba tewali alumirirwa atalina kigendererwa. Amabiri, nenjagala okubuuza Honorable, omwana ono bwe yakutuukirira mu 2018 bwe yakutuukirira n'agamba ensonga ze ng'akusanze ku CBS, watwalako step maaso okumuyamba? Kubanga jjukira omwana yajja anoonya famire ye, yali tagimanyi, bamulagirirawo, wateekako obuvunaanyizibwa bunanga Honorable tikanyamba omwana ono mulage gy'alaga. Nsaba okunziramu. Amanya gange nze bampita Kitaka Godfrey, ni musajja neddira Mamba. Mwami Kitaka, nsanyuse nnyo olw'ebibuuzo ebyo. Mwami Kitaka mbuuziza ekibuuzo ekigamba nti omwami ono is a man now, Simwa is 27, so is a man. Omwami ono bwe yakutuukirira, first of all ongambye wamuyamba otya mu kkomera? Bwe najja
osiwa omukomera actually nali size kulaba ye yaŋŋamba nti waliwo asaba okulaba ne mbaga nti mumuleete kyekyo lwaki mbagaye muno otinga edawuni okubuuza nti wammanya ddi kaakati ye bw'ajja ne mugamba si ggwe mwami oli eyajjako ku ofiisi yange. By the way, ono omwami teyajja 2018 no, yajja way back 2016. That's the difference. Kyekyo lwaki mubuuzizza wammanya ddi. Singa adinzaapo ebigambo byayogedde awo you would get a difference. Naye nze saagala nnyo kyovola nti bakozesa chronological evidence. Ye n'agamba 2018 ate nali sinakutegeera. Awo wennyini nali ne mugabo what happened. Naŋŋamba kaakati nga bw'okiraba bansibye nga nzibye essimu. Ne mugabo oh really? Naye nga bampaayiriza. Ne mugabo that's very bad. Bw'aba bakuwaayiriza nja kuwa balooya n'abantu bajje bakweyimirire like any other person gwe nandiyambye ne bwe nandibadde nsanzeeyo ggwe era nandikuwadde obuyambi obwo ng'omuntu. Singa ensi eno simanyi oba abamweyimirira gye bali, singa we bali they can stand forward, naye kirungi nti naye akikkiriza nti bamweyimirira era ne bamugjayo. Ogaye nga siina kigendererwa ki? The kigendererwa is to help like I can help anyone. Mungu yasasula empeera y'oyo ayambye. Ekyokubiri ombuuzizza nti bwe yakusanga watekinga steps ki? He is a man. I took the step. When you come to me, sebo ne bwaba gwe nojja gyendi nonga sebo ndi muganda wo. The first step I have to ask you is who are you? Gwani. Bwe namubuuza gwani era yaŋŋamba ye Ssennyonjo. Kakati nze Muhammad Nsereko neddira Kobe oli bw'ajja naga nti ndi muganda wo nze kyambadde aba yeddira ki? Do you add up? Era omugamba buganyi nti sole sooka oddeyo ewa muzeeyi endagiriro yeeno n'ennamba y'essimu ye ki? Assuming gwoze wendi kale omwami ono azze waali ndi muganda wo. What do I do? The only prudent measure okujjako ng'ozze ewange ng'osuubira byanfuna bya njawulo. Naye bw'oba ozze ewange ng'onoonya Luganda, oluganda lwa njawulo ku byenfuna. Kubanga eri ayagala agaye nti ndi muganda wo tye baako kyonkolera. Being my brother doesn't earn you a right. Just a second. Okay. Doesn't earn you a right to anything. Ekyo kyo buli omu ne bw'obaayo mwannyinaze yenna manya nti ne bw'oba muganda wange nja kukuyamba nga bwe nnyambye omwana ono gwe nsanze mu kyalo. Okay, point of information. Siranje? We watya. Omwami oli ekibuuzo kyagezaako okubuuza nti omwana ono bwe yajja n'akweyanjulira nti omwami bwe yakusanga oba ku CBS n'akweyanjulira nkogamba nga akweyanjulira okuba nti muganda wo era nga oba anoonya obuyambi okumanya is it true eno famire ye oba nedda nti oli kyayagala ogenda nti watwalako ku siteepu egende wataata newankubadde mu Buganda mugamba nti omwana sigwolaga kitaawo omwana. Yes, kankwe step nagende ewa Haji ne mu Bugamba nti you know I heard this nakiwulidde, how true is it? Kirimu mazima ki? Naŋŋamba tekiriyo, si kituufu. Kubanga abaana bange bonna don't ask any question because siri mu debate naawe. The final solution would be endaga butonde. Yes. So thank you Mwami Kitaka. Anti siri mu debate naawe nkuwadde chance kubuuza so that omanya. Kaakati bwe mutegeeza n'agamba wamuwadde endagiriro ne mugaya I told him asobola okujja oli. Bw'aba ayagala okujja it's up to him.
okuva olwo yajja ewange emirundi egitaka wansi wa 10. Ono nga mubuuza owaaye wamulabye tyasaamulabye naye mbadde nsaba ompeeyaawo ez'okulya. No problem, it's true, it's a fact, and I have cameras ku office yange. Okay. Bino byenjo bawa as video evidence after ng'ekulaga all the 3 years n'emirundi gye yajja. Era yajjanga ne boda ng'avuga boda ne mugamba okay ddayo ogezeeko muingeejinga. Nenzirayo okuingeejinga muzeeyi n'aŋŋamba it's not true. Therefore the only way we can verify this eryemu ya DNA. Wano ne bwe tunaayogera enkuba okukola ki okutonya, naye DNA mbasaba zigenda kubeera 2 kubanga tunoonya famire. Waliwo famire emukireiminga, waliwo nange. So nze neewaddeyo zonna ngenda zisasulira. Kikubira engalo ez'amaanyi. Bwe kinaazuuka nti waabali, they'll go with him. Bwe kinaazuuka nti waffe, we shall go with him. Nze sirabawo wano kwereega bitya na argument eri awo yanjawulo. Ninayo ekirensaba. Kubanga at the end of the day gwe ne bw'onooyimuka n'oinsultinga nze oba bano, omwana anadda waani? Si wuwo. Omwana ajja kudda waani? Either wano oba kikubira engalo ez'amaanyi. Kyenva mbatandikidde ku lugero olugamba nti waaliwo oli ng'agamba omwana tukole ki? Omulala n'agamba bwe baba bagamba musalemu bakole ki? Kabaka n'alamula n'agamba nti omwana mumuwoono. Naye yababuuza tumuteme mu bitundu 2, kooli nti mumutememu, nze naatwala ekyawansi, oli naatwala ekyaki? Olwo omwana aba amaze okufa. Naye ffe tugamba ekintu kimu nti kwono tekinologi eyajja, nze ogwange guli wano, ogwabano gukola ki? N'ogwono gukola ki? Enkaayana eriwa? Okay, kati point of information. Mbadde nsaba ow'ekitiibwa I was requesting nga family as a family, muyinza okukeera kuba nze ndi musumba because I'm a pastor ate nange bizze bikola ki and I also bintuukako. Kati sinza mu bulamu bwange sinza kukkiriza I cannot allow kulya nguzi to ku kintu kifaanana bwe kityo on such a things to ignore, kyonoona erinnya ly'omuntu. to spoil someone's name. Muyinza okukeera ne munteekamu obwesigwa Can you really trust? neefuna eddwaliro lye mutamanyi. Then I get the hospital that you don't know. Please do. Obwo obwesigwa Lindako teweemenya. Obwo obwesigwa nabukuwadde dda. Kubira honorable waffe engalo ez'amaanyi. Right hand clap to our honorable. Jjukira kye nabagambye Remember what I told nti you, honorable that honorable taliwo wano kwewolereza is not here to talk about his faith. ate era ne bwe kivayo nti muganda we And with yama the ajja kukola ki he will do what? si ye yayenda. He didn't fornicate or Wait a commit. second. Lindako katono. Ekigambo ky'okozesezza nti si ye yakola ki? oba kale Just a second. Is an incriminating statement. Nga gwe bwe bayinza okugamba nti si ye yarepinga. Even the mere word to say it is demeaning to you. So kozesa ekigambo ekigamba nti si gwe wasobya. webale nnyo Kubanga mukubira nterezezza ku muzindaalo ne ŋŋamba nti ne gwe mugamba nti pasita yiga si ye yarepinga. It's a big word. kituufu. Era olina kugamba nti si ye yasobya nga bwe kiteeberezebwa. That is how protective our law is. Kubanga abaagala okutta erinnya ly'ono baagala bagambe ng'okozesa ekigambo rape. Buli bw'okiddiŋŋana bakyataakinga ku linnya ki? ku linnya lyo. Nga bwe baali bakiteeka nti mwami Besigye yarepinga, bagenda okutuuka mu kkooti ng'omukyala bamutaddemu kapini mwakola ki? Mwayogerera. Gwe mumujjukira omukyala gwe baali bayita kulabako
kyolaba eyafa ogenda okuzuula ng'omukyala baapanga mupange ng'omusajja takolanga ani eyafa omukyala eyali aga nti Dr. Besigye yamukwata yafa dda yafa dda yafa yafa dda oyongerako n'ekigambo dda ogamba oli naye ajja kukituukako kaakati mbadde nsaba si mu mwoyo mubi mbadde nsaba nti abantu abali lined up here abamu mwabawadde chance to speak abaganda baga tosalanga gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi nze nesize Pastor Iga to carry out to choose the hospital of your choice. kikubire engalo ez'amaanyi. Ekyokubiri nsaba kino bakimanye n'abagoberezi baabali wano, DNA test zitekinga just 48 hours si bwe kiri. Ezo bwe baba bazikuuma bazikumira bwereere zitekinga essaawa ana mu mmeka? Ana zena ku mmeka? zena ku bbiri. Sebo londa eddwaliro odde wano mu nnaku bbiri tukomewo wano n'abeddwaliro bennyini bajje basome results wano. Kikubira engalo ez'amaanyi. Munnasize kikubira engalo ez'amaanyi. Tukuwadde ennaku mmeka? Bbiri. Kubanga zisomebwa mu nnaku mmeka? Bbiri. Era tujja kusasulira express sente weeziri ezisasula, era njagala nkubuulire bwe tumala okisasulira, come with the medical doctors basome medical report nga wano weeri era eri witnessed. Kikubira engalo ez'amaanyi. Tugenda kifubako by Friday ejja. Mbasaba okubanga tulina results by Friday. Monday, what of Wednesday? Wednesday. And yes. Special session. Okay, point of information. Amalwaliro mukama mulungi. Amalwaliro galina system nyingi. Waliwo abajjako musaayi. Musaayi. Waliwo abakozesa amalusu. Temukozesa kintu kirala kyonna okujjako blood. Sijjaako luviiri blood. DNA ebeera mu musaayi. Kati awo nze ngenda kunoonya eddwaliro eryekakasa mu nnaku ezi. Ate gwe kyokola ekisobola n'okuyamba sampolinga gaba 3 ezo nazo sente zange. Kikubira engalo ez'amaanyi. 1 2 3 bonna bayimirire wano ne medical report. Then after that the world will be watching. Okitegeera bagamba nti empaka z'enkuba kugiraba nga etonnya. Wamuyinza nga bweyinda oba bw'enaatonnya nga mufuluma enankuba oba tenkube. Bw'emala okukuba ng'ovaayo gaddala etonnya, omusajja ate takola ki? Talimba. N'olwekyo okwewasa okwewanisa abantu emitima n'okubateekamu entalo ezitaliiwo. Let the young man calm down. Let the family calm down. The bill is on me. Choose 3 hospitals. Baleete medical report wano. Gonna amalwaliro 3. Then bagisomere wano. Bwe bamala ogisoma, then you take up the rest of the responsibility. Bwe banaamala ogisoma, nze I have no pledge. Okwogera kwange, I may not pledge to speak unless ng'abantu bano be bansabye. Naye Wednesday nga Katonda ye mubeezi waffe nja kuba wano. Mbadde nsaba abantu mwenna ababaddewo nti mbeebaza okubanga muzze n'okutendereza Mukama, kubanga bijja kubeera broadcast live. Anaabatasobodde kujja ojja kuteekako TV so that ensi esobola okukola ki?
naye nga amazima amatuufu honorable tusaba lubeere lwakutaano kubanga abantu bano lwe bakuŋŋaana. Nange mbadde nsaba mukkirize mbasaba n'obwetoowaze Wednesday beere special day tusolve nga bwe mwakirabye nti it is urgent. Let's give it the urgency it deserves. Kyekyo lwaki mumpulirize. Wait a second pastor. Bwe waŋŋamba nti oyagala DNA nakeera kukubira saa mmeka? Wankubidde gwe wankedde n'okunkeera nenkukubira. Meaning when you bring something noga kiri urgent, let's solve it urgently. Ge mazima bwe bwenkanya. Era buli atindiisa olugendo luno ng'obwenkanya n'okunoonya amazima ge gamuleese. Beera mwenkanya eri Katonda okomewo ku lwokusatu okime amazima n'obuki n'obwenkanya. Ekyo kye bayita tosalanga gwakawala nga tonnawulira. Kubanga nange nandigambye nti nnyina gye ndi naye ŋŋambye olw'okuba mpa kyaki ekitiibwa. Abazungu bagamba justice delayed is justice denied. Kyova oli wano ng'oyogera ebigambo ebyo nti emyezi 5 bakozaayo ki DNA eyo. Why? You want what? Truth. You want justice. You want it as soon as tomorrow. Nsaba ensi yonna ebeere online ku Wednesday. We create it as a special session because omuntu wajjidde okunoonya amazima ye teyandiyagadde kugafuna ku lwakusatu. Tukomewo ku lwokusatu lwakusaba. Point of information. Honorable, mu kino nsaba tukkaanye bwe tuti. Jjukira tulina okunoonya omuntu mu famire eno naye tumuggyeko DNA. Ebintu byonna tesobola bikola lunaku lwa Mande lwokka. Oba si ekyo tuorganizinge omusayi tugufune Wednesday, Thursday, Friday Pastor, njagala mumpulirize. Era nawo zibe ennaku 2. Pastor, njagala mumpulirize. Let's stop extending days. Twatandise nga tulina kgenda ku Saturday. Tuli mu extensions. No. Tugende ku Monday. Gweranga bulanzi nti buli alowooza mwenna bannayuganda mpisa ekirango awulira nga alowooza nti alina oluganda ku nze oba ku ono DNA nze asasula. Kaakati ono bw'anaaba mulimba DNA ne bweba ku Mande esigala esoma ekintu kyekimu. So mbadde nsaba ulira katono pastor. Mbadde nsaba n'obwetoowaze nange mba n'emirimu gye nkola ng'omubaka wammwe. Nzisizaamu kyaki ekitiibwa n'abantu abawuliriza countrywide nenzija wano. Nali nkusabye Saturday which was yesterday era nenkukubira essimu nenkugamba I'm ready. N'ogamba you're counseling many people which is true. Wandiyagadde tukikole ku Mande. Sebo Mande tetusukkawo kubanga nze volunteering omusaayi gwange nange nyina busy schedule. Naye olwa agency ya Mateno mbadde nyina ogenda ku lugendo naye nsigaddewo ndumale. I'll cancel my ticket so that I finish this. Ate ne volunteering nti wabaayo family member omulala yenna owoono including oba bagamba maama obaani come naye naawe bamuggyeko omusaayi kubanga tekijja mugasa gwe kukoma kumugamba nti nsereko siye muganda wo n'omulekaawo n'akola ki. Responsibility egenda kushiftinga ku ggwe okunoonya muganda we oba bakadde be. N'olwekyo nze nkuyambako in a simple way. Bwe baba bano bamukireyimize voluntarily sibakkiriza oba naye tabakkiriza oba n'abalala tebabakkiriza ekisalawo ekyo ki? Musaayi. Mukkiriza obbajjako omusaayi? Not at all. Mukkiriza ono bw'aba sengaawe asobola okuwa DNA kubanga senga aba muganda wa taata. Senga onootuwa musaayi? Njagalira ddala taata we ono gwe yali addako bamuyita Tony Ssenyo. Naawe
temufaayo muwulirize patiently naawe onoobawo omusaayi naye ajja kugutuwa kubira Yesu kakati there are two ways atwongeddeko n'omulala agambye nti ne kitaawe gwe bateebereza tofaayo maama tusaba maama omutukereze wano ku Mande. At the end of the day the world wants the truth, so don't worry. When the truth comes out tewajja kubaawo amazima gatufuula ab'eddembe. DNA kyekitegeeza nti kisika omusaayi gw'omuntu okulaba oba ayina akakwate ku musaayi gwani gw'omulala. Gwe bw'onooba oyina akakwate ku musaayi gw'ono gujja kuridinga nti percentage ebitundu 4 ku buli 100 byono oba ebitundu 5. Nze bwe mba muganda we biina kuridinga nga bitandikira ku 90% nti ndi muki simple. Tweyanza nnyo. N'olwekyo nsaba bakkirize bwe baagye bali aleete taata aleete jjajja oba gwe baagala yenna abeewo nessenga yennyini bajjeko blood samples mmeka 3 ogwange ogwono ogw'omulala n'ogwono bo bakorespondinge tudde wano ku Lwokusatu. Nsaba okkirize ssebo ow'ekitiibwa. Tweyanza nnyo tweyanza katugezeeko nga bwe kisoboka kibeere bwe kiti kamukole ki katugezeeko nga bwe kisoboka olunaku lw'Emmande kubanga birimu okunoonya amalwaliro aga ssebo tewali buzibu okunoonya amalwaliro 3 olwenkya pastor ne tusaba noono naye atukeereze taata oyo ku Mmande ku makyenkya. No problem. Mbadde nsaba owulirize kino pastor. Hospitals are a call away. You just pick your phone, call any hospital. I won't mention the name. Tofaayo. Bw'omala ozikubira, call me on Monday morning. I'll be available. I want you to come with the camera. With the camera. So that the whole world watches live. Bino byonna lwaki mbibagamba, I know what happens. And I don't want anyone to doubt you. Therefore, we are going to do everything on live footage of the world. From kutambula nti emmotoka zisimbula nti ziizino. Ziyingira mu ddwaliro nti ziizino. Batudde baba registeringa nti baabano. Babajjako omusaayi nti baabano. Nti ono asasula nga nzikwasa. Paid by who? Yourself. Request for a DNA. Nga tuvaawo nga tugenda mu lyokubiri. A is A, B is B, C is C, paka bwe tunaamalayo. Tweyanza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukubire engalo ez'amaanyi. Tweyanza nnyo. Njagala mpeeyo omukisa. Omukyalo oli namulabye asanyuka nnyo, naye naye bw'oba oyina obujulizi obulala kyekyo lwaki nadde nkusaba ojje. Oyinza okuba oyina obujulizi oba obumanyi, mbadde nsaba okozesa obwenkanya ojje. Muleke tofaayo. Si we kiri bakristaayo baffe baleke. Just one second. Kubanga ayinza okuba alina kyasirikidde kyayagala okwogera. Honorable tofaayo. Akyamuse bukyamusi. Tofaayo. Kale kampite chairman atubuzeeko. Tukubira Honorable engalo ez'amaanyi. Let's give a mighty hand clap to the Honorable Chairman. Obudde butugenzeeko abantu baagala kusaba ne just tunyonyoleko ku bimpi. Mukama yebazibwe nnyo. Amen. Nsanyuse nnyo balaba abamu banda bakaba abayimbi Mwami Sereko nazze ku lulwo mbadde mu lukiiko lw'ekyalo ludda wa chairman w'ekazo era nga nze chairman w'oyo